Abavuzi ba dige batano okuva mu ggwanga lya America ne South Africa basiibye beegeza mu kisawe kya dige busiika nga beetegekera okuttunka ne bannaabwe abakuno mu mpaka z'eggwanga ez'oluvuga olw'omukaaga. Bano bakuttunkira mu bibinja omuli ekya CC85 wamu n'ekya MX1 omuvugirwa abanene. Preston Bosp champion wa America mu mutendera gwa CC85 wakuttunka ne Fortune Center mu akulembeddemu bannayuganda mu mutendera guno ne Staff Holland gwe yattunkako naye mu ggwanga lya America wamu ne Joshua Mulimi owa South Africa. Ono atubuulidde nti wadde nga Staff ne banne bali waboobwe kino tekimuyigudde ettama. Are you kind of scared since he's home on his home ground? No, not really. Sure. Abagwira abalala mulimu Leigh Roybovich, Brandon Leith ne Christopher Thies nga bonna b'Amerika. Bano bakuttunka ne Maxim Van P champion wa Uganda, Musayi Muto Aviv Holland, Arthur Brick ne Asaf Nathan mu mutendera gw'ababinywera. Nugwe gugenda okubeera omulundi gwa Aviv ogusooka okuvugira mu mutendera gwa MX1 kubanga yeetegekera Olympics za digi ezigenda okubeerawo mu November mu ggwanga lya Amerika. Aviv improvinze nnyo kati ku luno asazeewo yegezemu mu MX1 lwa nsonga yeetegekera mini Olympics ezigenda kubeera e Florida nga mwezi ogwa November. Era kigenda kuba kisufu nnyo nti nno mubo tulinamu ne champion mwennyini owa America owa 85cc mumulabye mu lufuutifuuti. Empaka zino zitongozeddwa abakungu ba National Council of Sports abakulembeddwamu chairman Bosco Nyik n'omuwandiisi we Bernard Ogwell. Bano ebisiika bajjidde mu nnyonyi egenda okukozesebwa okubuusa abawagizi abanaawangula akalulu ng'empaka zikwajja ku Sunday. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.